Okay, neyanziza nnyo mukulu Senkubuge mwebale kuweereza. Embeera yo mu kibuga Mbale yennyamiza oluvannyuma lw'okuba nti abakulembeze bavuddeyo ne bagamba nti kasasiro yo balemeredde, era okusinziira ku town clerk owa division ya industrial division yagaye nti yeetonze eri abatuuze b'Embale oluvannyuma lw'okulabika nti kasasiro nga olaba kati nga wano mu kibuga wakati this Cathedral Avenue kasasiro akyalemeddewo, era nga bagamba nti emmotoka byali bafuddeko naye ng'ate n'ekirala eri gye bamutwala nayo wajjudde kati nga tebamanyi wa wakudda. So n'olwekyo abantu b'Embale bo ennaku zino batambulira nnyo mu mbeera ya kasasiro, era ku makya wano oyinza okulaba nti mujjuvu naye ne bamuyoola wayitawo eddakiika 5 ng'erazzeewo. Okusinziira ku bakulembeze bano baga nti Mbale generatinga around 200 megans nga 2 eza kasasiro buli kanaku, naye bayoolako megaton oba bayoolako tons eziwerera ddala nga 10 zokka, nekiraga nti buli lunaku kasasiro aba asigaddewo ttaani 10. Kiraga nti kasasiro ono ne bamuyoola batya abatagenda kuggwa mu kibuga kino. Mbeera ki ebaddewo ennaku zino nti abantu ba bulijjo beetanidde nnyo okuyiwa kasasiro wakati mu kibuga oba mu nguudo za wakati zonyini. Kati nga wano tewalina kubeerawo kasasiro wakati nga walina kubeerawo bimuli, naye abantu bo bakeera ne bayiwawo ne kiremererwa okuba nti n'abakulembeze bano bwe bamuyoola era kibazibuwalira nti abalabikira mu kibuga wakati tebalinayo bamuzza, ate ng'abantu bo beeyongera okuba nti bayiwawo. Abakulembeze baga nti genda kubanga bateekamuko ku mateeka amakakali, naddala James Kutosi ayogerera Mbale City yagaye nti bagenda kubanga amateeka bamala dde okugabaga, era kati bagenda kubanga bagateeka mu nkola oba kwenforcinga, kuba bagezezzaako okusomesa abantu mu bulungi naye bikyagaanye. Naye olunaku olwajjo ye kasasiro yabadde muyitirivu nnyo mpaka olwaleero, era nga akyaliwo ku nguudo ezisinga. Kambalageko ku nguudo endala nazo ezirinamuko kasasiro ono olunaku olwajjo nga yabadde, oluvannyuma tuwulire n'omwami ono ng'ayogera ku mbeera eyatuuseewo. For the garbage, we are really sorry. We apologize that garbage has filled up the streets, and we are doing all that we can to ensure that this garbage is taken away from the streets and the filth is no longer there. The biggest issues are 2, 3. One, our wheel loader was down, and we have tried to work upon it, and we have managed to repair it. So by tomorrow it will be up and running. And then 2, we have mostly private garbage collectors in the city who are not responsible enough. Okay, yoyo omu ku bakungu ng'agezaako okutangaaza ku ki ekyabaddewo. Baayise ba private garbage collectors be bano abasitulira abantu nga bo abajja nga bakola nsimbi mu kukuŋŋaanya kasasiro, naye ate gye bamutwala bo bagamba nti private collectors bano ate bamuyiwa mu kkubo gye balina okuba nti bayita okuyiwa kasasiro. So embeera eri mu kibuga Mbale yeeyo, naye nga teyeeyagaza nnyo. Ojja nga sinaakuva ku mpewo, njagala era okwebaza abantu abatandise okweteekateeka okulabika nti bajja mu kusaba ogenda okubeera Kololo olw'okutaano olujja oba ennaku z'omwezi nga 29. Bangi benjogeddeko nabo mu bitundu bino bagamba bo beeteefuteefu, era bagenda kubanga bajja basabire wamu ne House of Prayer mu kusaba okugenda okukeesa ekiro Kololo Independence Grounds. N'olunaku olw'enkya tusuubira President okubeera mu bitundu eby'ettololo ng'aggulawo, era waliwo amakolero gagenda okuba nti aggulawo, tujja kuba nga tubitutuusaako mu mbeera emu oba endala. Byebyo mukulu Senkubuge ne Jennifer Kambaddiza Omuzindaalo.